tewaliwo family kugamba ntuli mukutuula nakyogerako naye kankiddemu ntuli mukutuula kukola company butya bwe tugenda kuddukanya mugenzi be yaleka wano company ziba mukutuula kukola ngabana tugabanye tutya naye ebyo ebintu bye tugabana tuba naffe twegabanya nga we are getting divided as well era tugamba nti tugabana tusigale nga tuli bumu abayindi ambabuli experience y'abayindi omuyindi bwakola ebintu bye nafuna ekaze katugambe emali ye nga ekaza ttaka 10 bwaweze emyaka 50 bazaala abaana batono babiri ngayita abaana be babiri nga bagamba buli omu ajjeko eka 2 wayagala ku 10 nga bajjako eka 4 ye nga asigaza eka 6 bwaweze emyaka 6 ngaddamu nga abayita mumbuulire ziri 2 ziriwa nti anze taata kati nakazaaza amwe mu kitundu ziri eka 3 n'ekitundu nti ate gwe tinze nakazaaza ako kitundu 2 kitundu percentage gye muzaazizza yabawa ku zino zagenda okubongerako yasigaza 6 kati agabako endala 3 kati oli azaazizza ekinene ng'amukwatira 2 ng'azimuwongera ono azaazizza ekitono ng'amukwatira emu kakati yali asigaza 6 asigaza mmeka asigaza 3 3 bwaweze emyaka 75 ng'abayita zonna azibawe naye zibaako akakwakulizo ekisooka bagenda kumala ebbanga lyonna nga buli omu alina zize era zibawera mu percentage ekyokubiri nga be bamulabirira kati abaafuuse mutabani waabwe bo kati be bamuzaala ekyokusatu bwafa ebyabwe byonna bibajje muno bakomawo ne babigatta ne bifuuka kampuni emu netandika okutwala emaali mu maaso enjawukana zivaawo ne mudda ne mukola mahindula metta naye kampuni eyo shares buli omu zayingira nayo zisinziira ku bungi kibwe yagasse ku bye baamuwa kitegedde eyazaazizza mu eka katugambe eyafuna 3 kitundu nga kati alina eka 10 eyafuna 5 nga kati alina eka 8 eyo percentage gye bayingira nabo ne bakola kampuni kati kampuni eyo ebeera y'abaana n'abazzukulu baabwe abaliwo n'abalijja kyokka buli omu ku baana baalese nabo bajja mu kampuni muno amagoba dividends nga bakola ebyabwe ebiri ebweru wa kampuni ebyo bibaliwo abaana baabwe abazzukulu boono kyokka ku mugabo gw'obuzzukulu buno abaana bali ne bwe baali babavuddewo be bazadde ku guno bajja kubaako nabo ebyabwe bajja bireka ng'ono taata waabwe bwe yabibalekera mu ngabana bwetyo era abayindi buli family erina kampuni amagoba dividends ge bafunako ge gabaleetero ne bagulawo amaduuka ne baleetero ne bakola ki naye nga ne mu kampuni eri ewaabwe asigala ku bank account sente zijja kakati wano mu Buganda ffe tubadde tusinza bannayuganda abalala bonna ettaka olw'okuba nti nno ettaka buli afa ligabanwa bugabanwa bajjajjaffe baali bafuna ettaka baafunanga bagabanira mayiro omuntu omu alina mayiro abaana be baazaala olw'okuba tebaatuula kampuni kugenda mu maaso mayiro baazigabana bo ne bagabanira mu hekiteeya bazzukulu baabwe be bazadde abaana olw'okuba nabo tebaatuula kugabana hekiteeya baazigabana bo ne bagabanira mu eka ffe be bazadde ab'omulembe guno bakitaffe kati ye generation gyendiko olw'okuba tebaatuula kugabana eka ezo bagabanira mu half acre kati ffe bazzukulu baabwe tuli mu decimal ne decimal tezikyawera edda kye bayita 105 yatandika ya decimal 15 kati olwaleero 105 ezze ku decimal 11 n'ekitundu egenda paka ku 9 olwo Buganda esana oberenge weddewo bulungi kitegeeza ndi ffe okuva eri tuzze tutema kati tetukyasobola kugabana hekiteeya tetukyasobola kugabana eka tetukyasobola kugabana half acre tetukyasobola kugabana decimal 15 tugabana decimal 11.5 eye plot ya standard
era eri gye njogeredde gye twasooka ng'omuntu okumuwulira nti omwana wa batte yafunye ssente n'agula ettaka oli n'abuuza nti yaguze kyenkana ki nti yaguze 10,500 kiba kimuswaza kati tekikyaswaza kubanga tuse tolinze for less oba w'amaanyi kati okuba n'ataano ku 10 nnyo babuzabuza byagiguzeewa ate oba yo yennyini ya milioni 10 nti awo okuva ku kuwa wali wa 10 awo kumpi yo yennyini ya milioni 10